ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى آتاه الله المنية. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الرحمن، يقول عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أفضل الصلوات والتسليم محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وقال أيضا: وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Twibaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyine matenda amajjuvu oyatusizonna ku lwaliru nga kyatuwadde ekyengera ekyobulamu. Tukyali mu baddu abakyassa, tukyali mu bantu abakyasobola okukola buli omu kye yandiwulidde kye yeetaaze mu bulamu bwe bw'abanga akinako obusobozi. Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi min an'umihi allati yun'imu biha alayna, byebimu ku byengera jalla wa ala byakyatuwadde nga kyekimu ku kyo bwe bulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwakyatulekedde. N'ekyokubiri kwe kubanga tukyalina amagezi al-aqilu salim, amagezi agategeera abakyasobola okwawula okutegeera ekibi n'ekirungi, Allah nga akyabituwadde. Hadhihi ni'ma ma atana Allah, munnange kyengera kirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyakyatuwadde. Ekyo kisaana omwana Adamu okubanga akyebaza. Wa atana ni'mata al-khiyari wat-takhyiri, Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ekyengera ekyokubanga atuwadde okwesalirawo, natuleka okubanga twesalirawo. Ekyo kyengera mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala an'umihi la tu'addu wa la tuhsa, ebyengera bye Allah subhanahu wa ta'ala tosobola kubibala kubimalayo. Bal fashukrillah subhanahu wa ta'ala bijami'i shukr, yani jami'i shukr ala jam' au lafdh al-jam', ngokubanga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga twebaza byonna naye nga tukozesezza enjogera esobola okubanga egatta byonna. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmu salihati. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebyengera bye byatuwadde, kubanga ku byo kutuyitira tusobola okubanga obuulyawo tukola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Abange abampuliriza baddu Allah subhanahu wa ta'ala n'abazaana batukuŋŋaanya olunaku olwaliru. Lunaku lwakutaano tuba ne kye twejjukanya nakyo kifuuka ensonga y'okubanga emyoyo gyaffe oba olyawo gyebuulirira
ekifuka ensonga y'okubanga emyoyo gyaffe oba oliawo tuleka ebimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana sina kindi na byonna okubanga tubyesonyiira ddala. N'olwekyo olunaku olwaleero luno olwokutaano shuri'a limanafi'i alkathir allati najiduha fihi olunaku luno lwalaalikibwa olw'emigaso emiitirivu ennyo egidde eri ffe bannannyinirwo, olw'emigaso emiitirivu egidde eri emyoyo gyaffe, olw'emigaso emiitirivu gye tusobola kubanga tulombojja kugimalayo. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yagendera mu kubanga alaaliko olunaku olw'ejjuma gye tufunamu ng'abasiraamu. N'olwekyo olunaku lwaleero biidhinillah wayebuulirira tujja kubanga twebulira okwebulira kwaffe kujja kutambulira ku bintu bisatu biidhinillah. Wa hiya alhuquuqu alma'ruufa, nga ze zimu ku rights byebimu ku byetteeka byebimu ku bivunaanwa ebikakata ku buli mwanadamu yenna ayitibwa omukkiriza oba oliawo n'atali mukkiriza respectively nga naawe omusiraamu oteekeddwa okubituukiriza gy'ali. N'olwero insha Allah olwaleero najidu anna fi lqur'ani kathiran min attashri'at, Qur'ani ey'ekitiibwa eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira gye yatusizamu amateeka nga ye constitution ensiga efuga buli mu busiraamu yenna. Mu busiraamu oyinza obutasangayo mu nsi yo mwowangaalira agenda kugamba nti lwaki okoze ezambi gundi, agenda kugamba nti lwaki tokola bwoti, naye Qur'ani yo ejja kusigala ng'ekugaidinga madama sirta musliman badalta ila al-islam, ebbanga ly'onaamala nga obukeesezza enkya ng'oyingidde eddiini y'obusiraamu, obusiraamu bujja kufuga, obusiraamu bujja kufuga. Ne bw'otaaba ewajja kunenya, ne bw'otaaba ewajja kubeera ng'akubonereza ku ky'onaaba okoze, fataruju dhalika min Allah, ekyo ojja kubanga osuubira nti eri Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubanga okifuna bi'awnillahi tabarakahu wa ta'ala. N'olwekyo tashri'ati wa tawjihati rabbaniyati samawiyya, Allah subhanahu wa ta'ala yatusiza amateeka agatulungamya agatulaga buli kimu kye tuteekeddwa okukola nekye tutateekeddwa okukola. N'olwekyo law amila biha al-insan, ng'omuntu yenna singa aba agakoleddeko, la siyama al-muslimu, n'okusingira ddala omusiraamu, agamba nti nafadhaha mukhlisan mu'minan, naaba ng'agatuukiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era gwasuubira okuba nti wakumuwa embeera mu byo, laga nti la tahillu المكانة الأولى التي تريع أو التي تربع عليه إسلامه. ekyo tagenda kubanga afuna kintu kirala kyonna kyagenda kutambulizaako obusiraamu bwe okulekanga bw'aba yeekutte ku mateeka gano Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusobosezza okubanga agwekwatako, agenda kubeera nti agenda kugoberera ma alaiha aslafahu, abo abaakulembera okubanga bakkiriza min almu'minina mubakkiriza ng'agagoberera mu butuufu bw'okubanga agoberera wala naala ma naalu, era singa baali bagagoberera baali badde bafuna abo abaakulembera be baafuna. So anaagabeera ajja kubanga abeefaananyiriza, era empeera Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumuwa n'empeera ddala kakasa efaanaganya ddala n'eyabo bannaffe abaatukulembera Allah subhanahu wa ta'ala be yakulembeza okubanga ab'obulungamu. Saba Allah naffe ateeke mu bo. N'olwekyo min hadhihi tashri'ati wa tilka tawjihati ma awjabahu Allahu alayna min al-huquqi talabu minna adaiha. Allah subhanahu wa ta'ala mu kulungamya kwe yatulungamya ne muzimu ku mateeka ge yassa ne tawjihati ez'enjawulo ezijja ife gye tulya ng'abasiraamu, ezo Allah subhanahu wa ta'ala awjabana ala adaiha, natukakasa okubeera nti oba natukakasaako okubeera nga tugatuukiriza mimma yakhtassu bihi duna ghairihi, ebyo ebimu ku bijja nga byeyawulidde omuntu oba oliawo eitha nga musiraamu nga tebyeyawulidde atali musiraamu, obanga byeyawulidde omuntu gwe sekinnoomu ne wabaawo ebijja nga ate bigatta min at-tawjihati wa tashri'ati, mugamu ku mateeka n'okubuulirira okw'enjawulo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye tukakasaako okubanga tubituukiriza. Aw mimma yakhtassu alwalidain, oba ebyo ebijja okujja nga byo munnange byeyawulidde abakadde, waliwo ebijja okujja nga byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo ebijja okujja nga byeyawulidde abakadde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa
abafuuka ensonga y'okubanga olwaliro mu duniya Allah subhanahu wa ta'ala mwetuli aw mimma yakhtassu an-nasu oba ebyo nakhtassu an-nasi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulalikako nga bikakata ku muganda w'omusiramu bikakata ku muntu yenna gwewangala naye sawa muslim au ghairu muslim sensonga omuntu oyo musiramu oba si musiramu wa ala dhalika ne ku lwekyo munnange gwampuliriza faqad agamba nti wa ala dhalika faqad awjaba Allahu alaina huquqa thalatha Allah subhanahu wa ta'ala njagala gwe munnanga agenda maaso kubanga otuwuliriza okitegeerera okimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala nze naawe n'atali wano yatukakasaako ebintu bisatu yatukakasaako huququ thalatha rights isatu ebivunaanwa bya mirundi esatu era n'agamba awwalu ekisookera ddala haqqullahi subhanahu wa ta'ala okubanga omanya yakutonda akugabirira akulinako obuyinza eyakussaako amateeka g'oteekeddwa okugoberera kuno ku nsi oluvannyuma lw'okutonnyako n'okutuusa akaseera lw'oliyingira entaana hatta wal ahkaamu allati yani tatamassaku wa tatadammanu ash-shari'ati wal umuri wal ahwal allati najiduha ba'da hayatina n'embeera zennyini zetusinkana oluvannyuma lw'okuvaawo mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala munnange yassa amateeka agazikwatako ndokyava tugamba tafahuwa rabbuna wa khaliquna kirungi nnyo gwe okimanye nti omulezi we ye Allah subhanahu wa ta'ala wa khaliquna era ye mutonzi waffe wa raziquna ate era nga ye mugabirizi waffe wa haqquhu an na'budahu wahdahu wa la nushrika bihi shay'a wa nuti'u amrahu wa tawakkul kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wan tumukirize ekyokubiri tumugobe tubenga tugoberera amateeka ge tugagondere n'okulika ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byetuziyizaako n'okugondera amateeka wa tawakkul alayhi n'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu buli nsonga yonna ebeere ennungi kibeere kizibu nga gwe kusayirira owonza okukiraba oba ebeere ensonga yonna ng'olaba ekuyinze mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala munnange yasaana okubanga ate munnange tumwesigamira mu buli nsonga yonna wala nukhalifu illa minhu wala nukhalifu era tukirizwa kubeera nga tuwawukana illa minhu wala narju siwahu era tetusanye kubeera nga tuwawukana oba okwawukana ku kintu kyonna okuleka ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyetukakasaako ku bantu kyawukanaku ng'omuntu okubanga akola omulimu n'aba nga agugasseeko Allah ne bakatonda baabalala كما قال الكفرة قال سجى بكافر ببجة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة وليتحولوا سنة المقبل أن يعبدوا إله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة أبسجى بجر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يا محمد nti olabotya tukirizet kale fenna kati in existence wetuli tuleme kuwanyisa masanamu gaffe nawe Allah tetugenda kuddamu mulwanyisa olabotya kati tudire tugambe tufonna wetuli recognition weeri olwaleero guno omwaka tuli organizing katonda wo tujje fenna abasiramu n'abatali tubeere nga tumusinza wasana al-muqbil omwaka ogugenda okuddako anta wa muslimukum aigwe Muhammad n'abasiramu abasigadde tatunana fanabudu alihatina sana nammwe mujje kusaidia fenaffe bwe tubeere nga tusinza bakataba baffe sana tukirize fenna wetuli in existence Nabi sallallahu alayhi wasallam fasakata nasirika lam yujib shay hatta nazala qawluhu ta'ala Allah Nabi sallallahu alayhi wasallam yayogera paka Allah subhanahu wa ta'ala ngasizo bubaka nage kul ya ayyuhal kafirun yabayitana bakafiri ngati abangi bakafiri mwe bagambe Muhammad bategeze ayyuhal kafirun abange mwe bakafiri mwe la a'budu ma ta'bud bagambe tizisinza byemusinza sisinza byemusinza wala antum amakulu tebugenda kucyanca nganze negase nammwe okubanga nsinza obanga mbayambako okusinza mwe bimusinza oba okubikiriza wala antum aabiduna ma a'budu nange gwe nsinza tebugenda kucyanca newankubadde in the disguise musobola okujja nga mwebuzaabuza n'okulaga nti muli wamu naffe naye nga ne bwe munajja mu mizikiti okujja okuba nti mulaga nti musaala musinza Katonda mujja kubeera omu kufuuyira omu nakuzanyira omu nakukola ki kulowolezaamu na bizinesi zammwe naga Allah subhanahu wa ta'ala fi muakhiri sura kunkomerero yesura nabagamba nti bagambe lakum dinukum waliyadin bategezo bagambe Muhammad mulina enkola yammwe bwemba bukira mu makanisa gammwe bwemba muyingize engatto zammwe enkyafu ne bweziba mu kazambi
bwemba mwambala engoye newakubadde muva mu toilet nga temukosezza mazzi wadde okwetukuza ennetukuza ey'obuvunanyizibwa ey'enjawulo weeri nnene nnyo ewaffe mu busiraamu. Gwe law nufrid singa abaffe tugambe olwaliwo singa tuli ne bannaffe abo betumanyi obulungi mu mbeera zaabwe zebawangaliramu saawa zino nga tutudde nabo ne tubeera nga omuzikiti guli overcrowded nga bwe twandibadde nga gujjudde, jjukira tebanaaba kyekisookera ddala. Ekyokubiri si bayonjo, bo bayingiza ebigatto byabwe nga buli kimu masjid. Ekyokuna tebategeera bulungi nnyo mateeka era tebagakkiriza. Kakati twalibadde dda mu butuufu twegatta tutya mu mbeera tuyinza kuba tuwangala tutya, tosobola kuddiramu nnyo ate n'oguteeka mu mata n'ogamba nti bijja kusigala nga biri wamu okujjako buli ekimu kyonona kinne waakyo. Era twalibadde wano essaawa zino nga pollution munnange tosobola nakussa bulungi okuleka nga weetaaga osooka ofulumeko ebweru wahakadha n'embeera bwetyo nga bw'ogiwulira. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyava bagamba nti lakum dinukum, bagambe Muhammad lakum dinukum, mulina enkola yammwe mwe gye mukkiriza era gye mukakasa nti munnange omama gibadde musobola okugikumiikiriza, waliya diini nange nina enkola yange eyo gye nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagimpa era nga bwe mba ngikoleddemu ana murtah, nkola nga nina emirembe nga sina kinsumbwa. N'olwekyo eddiini yaffe wa huwa diinul islam, bwe busiraamu. Walakum dinukum diinu ibadatul asnama wal kufur, ye ddiini ey'okujeema n'okubanga musinza amasanamu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo ne tubeera nga tukakasibwako okubanga tetusuubira okujjako ye, okubanga tukola kirala kyonna okuleka nga tukakasa nti teeka mu mateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaqqu thani, ekivunaano ekyokubiri, wa min huquqi llahi qabla dhalika, era bwe tuba tuze ku pointi esoose ne mu haqqi mu huquqi za Allah subhanahu wa ta'ala, ebivunaano bya Allah subhanahu wa ta'ala, alla nushrika bihi shay'an, nga bwe tugambye bali bannaffe bo ogenda okuwulira nga ayogera kino agenda okumaliriza byonna bye naasaba Katonda bw'amaliriza ng'agamba nti Mukama Yesu byonna tubikukwasizza, nakati n'obuuza abadde asaba asabyani wahakadha, which is not the case. Ffe si enkola yaffe bwe tuba tusaba tumaliriza byonna tubikwasizza Allah, tetusaba Muhammad la wala nabiyyin ghayra, era tusaba muntu nabbi mulala yenna. Bwe tuba tuganya okusaba Muhammad ate nibwe tunaasaba omulala nga Muhammad wa akhirul anbiya, ye munabbi w'enkomerero yasemberayo ddala. Haqqi yokubiri mu haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ze tukakasaako okubeera nti tuzigoberera, atugamba huwa haqqul walidaini, ze haqqi oba bwe buvunaanwa ebya abakadde. Allah subhanahu wa ta'ala fahuma sahibal fadli alayna, abakadde baffe ababiri bemulaba Allah subhanahu wa ta'ala be yatuwa si nsonga we bali tebaliiwo, huma sahibal fadlu, bantu abasembayo okuba abalungi gye tuli. Bakadde baffe si nsonga we bali, si nsonga tebaliiwo. Allah subhanahu wa ta'ala ye first priority y'abantu abali mu ddaala erisooka be yasooka okuwa mu nsi muno nga be bakadde bo, kubanga balina ebyenjawulo byotajja kufuna mu balala. Wa haqquhu, kyava ategeeza Allah kyava ategeeza ba'da Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga Allah yakulembedde abakadde ne balyoka baddako fi tarbiyatin wal infaq, mu kubanga batulabirira. Ffenna bwe tutuuse wano twaliko abato, tulina abaatulabirira, tulina abaali abataasa abaffe nga bwe tuba tufunye ebizibu bye tulaajanira, bwe tuba tufunye atukangatiisa be tuyita, bwe tuba tulabye buli kyonna kyonna. Mu nsi muno teriyo mwana gwayinza kulaba asinga maanyi kusinga mukadde we, si nsonga maama oba taata. Era bwe bogezaako okumwataakinga adduka aliddama addiri maama, adduka addiri taata, agamba taata wuuna mmanyiira, taata wuuna nkola bwati, maama wuuna nkola bwati. Ekitegeeza nti Allah subhanahu ku nsi kuno ne bwe mbaaba oluganda bameka nga we muli nga mulinawo bato bammwe, era buli kyonna ekihappening nga tasobola kuddukirawo asookera wa maama, okuleka nga Allah abajjeewo nga baba tebaliiwo oba taata nga bonna tebaliiwo. Ekitegeeza hadha bayanul fadl, ekyo kinnyonnyola bulungi nnyo obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa eri bakadde baffe. Teriiyo gw'oyinza kwenkanya mukaddewo, ne bw'aba mugandawo, ne bw'aba mwannyoko, ne bw'aba mukaziwo, ne bw'aba mukwano gwo nfanfe. Teriiyo
asobola kubanga yekana mukaddewo Allah subhanahu wa ta'ala weyisizaako kubanga kuleta mulamu obwensi wano. Nolwekyo batugabiridde Allah subhanahu wa ta'ala yabagabiriranga ng'omukadde asobola okulemwa okulya n'agamba abaana bange bajja kulya. Ekyafaayo kyaliwo ekimu, omukyala yajja yalina abawala babiri ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Kanat laha jariyatani, yali alina abaana bawala babiri, walaysa laha qut, nga talina kyabaliisa. Marratan ila Aisha radhiyallahu anha, yagenda n'akyama mu nnyumba ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga Aisha yaliwo mukyala wa Nabbi. N'amutwala n'amugamba, munnange embeera ng'etuyinze tetulina kakulya. Aisha hadithi zazijja bbiri, ezimu ziraga zigamba nti Aisha yalina entende bbiri, hadithi endala egamba nti yalina entende ssatu. Bagamba nti omukyala bwe yajja mu nnyumba eyo Aisha nga ekyokulya kyalinawo n'akwata entende bbiri ezo n'azibawa. Hadithi endala negamba n'akwata entende ezo ssatu ezaaliwo n'aziwa omukyala oyo. Omukyala oyo n'azikwata n'azigabanyiza mu bawala be, n'akwata emu n'agiwa omu n'endala n'agiwa omulala n'asigaza emu. Entende eyo yuqaalu, hadithi emu egamba teyagirya, yagisigaza agikutte. Hadithi eri yagamba nti yamuwa bbiri, kitegeeza bonna yabawa, zombiri yazibagabira, ye n'asigala nga talina. Ate hadithi eyokusatu egamba nti yazibagabira bbiri, yabagabira bbiri n'asigaza entende emu, naye akaseera kaatuuka nga atambula n'agitereka, teyagirya n'agitereka ng'akimanyi nti essaawa yonna abaana abantu bayinza okukola ki. Era abaana entende bagye ne bagimala ne bakimanya maama alina ke yesigazza, ne batandika okukaaba. Fashaqaha shiqqataini asawiyataini, n'abeera ng'agikwata n'agyabuluzaamu ebitundu bibiri ebyenkanankana, n'akwasa ono ekitundu ono ekitundu, n'amaliriza nga taliddeeko. Hatha fadlu walidina alaina, obwo bwe bulungi bw'abakadde baffe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwaamu. Nolwekyo tulina okupreservinga haqqi z'abakadde baffe, rights zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala ziyatukakasaako kubanga tuzituukiriza gye bali. N'agamba mu nsonga endala, buvannyuma lw'okuba nti bakadde baffe batugabirira, waraayatna, ne babeeranga min sigarina, okuva mu buto bwaffe. N'agamba nti wa haqqihima, kyatteeka ku ffe rights zaabwe okubanga tuzituukiriza. Mahabbatihima, okubanga tubaagala. Laavu esookera ddala okubanga ogiwa bakadde bo, si nsonga weebali oba tebaliiwo. There are different ways that you can show your love towards your parents. Waliwo engeri nnyingi nnyo omuntu sosobola okuyitamu okubanga abakadde bo balaga omukwano newankubadde bava mu bulamu bw'ensi mu mbeera efaano. La siyama n'okusingira ddala singa Allah subhanahu wa ta'ala bajjulula nga basiraamu. Agambe nti wanutii'uhuma, n'okubanga tubagondera mu buli mbeera zonna. Okugondera bakadde baffe kyatteeka. Wanuqaddima lahuma, n'okubeera kullu ma nastati'u min musaadatin, n'okubanga tubaweereza ku ebyo tulinako obusobozi, n'okuyamba okubayamba mu mbeera yonna esoboka gy'olinako obusobozi, n'osobola okubanga obayamba. Wabikhasatin, n'okusingira ddala bakadde baffe abo mu kiseera we babeera batuukidde nga tebakyalina busobozi, nga bo bennyini tebekyesobola, nga Allah subhanahu wa ta'ala abagezesezza batuuse ku mbeera nga we bali munnange embeera yaabwe si nnungi. Bo bennyini banafu, bakekejjana, batuuse mu mbeera ey'okubanga tebakyasobola kubanga bo bennyini beeyamba mu mbeera zonna, naye nga ggwe omwana wooli. Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasaako okubeera nga atubayamba. Ibtighaa irdaa'illahi wa rawahihima, n'okubeera nga tufuna okusiimwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Warahatihima, n'okubeera nga abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera atuwadde ne babeera nga batebenkevu mu mbeera gye balimu, nga tebalina kusagambiza, tebalina kutaataaganyizibwa kwonna, tebalina mbeera yonna oba oli awo eyinza kubeera nga ebataataaganya, nga gwe Allah subhanahu wa ta'ala akyakutaddewo, olina obusobozi okuba nga obaako n'ebyo bakolera, ekyo oteekeddwa okuba nga okikola. Ibtighaan rahmatin min Allahi wa jazaa'in, n'okubeera nga osuubira okusiimwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'okufuna embeera bima badhalahu fi sailina, mu kubeera nti gezaako okuba nti abantu abo obassa mu mbeera olw'ekyo nabo kye beefiriza mu kaseera oluberyeberye nga tonnatuukawo oli, tonnamanya nsi bwetambula, ne bakuyigiriza ensimbi, ne bakuyigiriza buli kimu, naawe okulaba nga ate naawe ossaako ettaffaali mu kubaawo kwabwe
mu kutebenkera kwabwe oba tuse kiseera akaseera kali gwe wali omunafu naye akaseera kano Allah subhanahu wa ta'ala banafuyiza ate gwe nakuwa amaanyi kyannaku nti abangi tebafaayo tusulayo gwa nagamba ne tubeera nga amaanyi Allah gakuwadde ate ogakozesa kubanga abantu abo munnange obabonereza mu mbeera yonna esoboka. Haqqi yokusatu haqqu nnas, ebivunaano by'abantu, ebyetteeka by'abantu, ebyetteeka eby'abantu. mimman lahum bina qaraba, okusookera ddala mwabo bonna betulinako oluganda. Haqqu nnas, ebivunaanwa by'abantu, ebyetteeka by'abantu tuteekeddwa okubituukiriza ate mu mitendera. La siyama, n'okusingira ddala mimman lahum lana qaraba, abo balina akakwate kuffe, abalina ka bridge, abalina ka bondi betukwatagana nabo, ab'omu famirizi zaffe mu musaayi. Kitusookerako okubeera nga tukikola mu mbeera efaananako bwetyo. Nagamba tikaram au kanu min almuhtajin, singa baba nga beetaavu, nga mbeera gye balimu wali beetaaga kubanga obayambako, nga tolina obusobozi okusobola okubanga obayamba, hatha yakunu haqquhum alayka, kiba kyatteeka ku ggwe okulaba nti abantu abo osobola okubaako n'engeri gy'osobola okubakwatirako mu mbeera yonna. Au fuqara, obanga baavu, embeera gyerimu naye teyeeyagaza ekyennaku, olwali ne mumulaba ng'ensi ebonaabona ate nga tejja kulekayo kubonaabona, kubanga ekyetteeka tukitadde wabbali ne tugenda n'ebyo emitima gyaffe bitulagira. Tombulira ebyo famire, tombulira abo baavu tombulira. Bona abasembeza bajja kufuuka bye bafuuka ng'abantu bebabyogera bangi. Nze tombulira baluganda, nze okuweerera omwana w'oluganda wakiri mpeeramu omwana omulala atalinaako luganda. Ekyo kya busiru butategeera muntu okubanga akikola ne mumagezi fi dalil aqliya, mu mateeka mu magezi ag'omuntu nga togenze mu byawawandiikibwa tekijja. Tosobola kuleka wakumpi gw'olinako enkwatagana gw'omanyi ogw'okulisegere ate n'oganda nti kagenda kuyamba waako kkubo, oba okoze ekisembayo. Olwaliro omwana ne bwakola ekintu kyonna, oba omuntu yenna ne bwakola ekintu, olwaliro emotoka ne bwekutomerera wali, tebagenda kunoonya oli gw'obadde oyamba, bagenda kusooka kunoonya bantu bo. Ono gw'oganya okuyamba gwe bagenda okunoonya, gw'oganya okuyamba owa famire yo gwe bagenda okunoonya. Bamugaye nti munnange eddambo liri wali liguddewo ndi tumanye nanyirira, naye batugambe lizo okuba olinako akakwate. Yagenda okujja nga akalakala nga munnange muganda wange afudde, munnange akoze bwati, ayinza n'obutabijjukira bye wayogera, ayinza n'obutabitwala bye wasalawo okumukola, ne byonna byamukoze asobola okubiteeka ku bbali, naye nga gwe biwakulembeza. Wahakadha huquuqu nnas bidayatan an huquuqi alqaraba, okupreservinga rights z'abantu bannaffe nga tutandikira ddala ku b'eŋŋanda zaffe. Tosooka kubuuka wa luganda ogenda oyamba ow'omu kkubo ng'ate ow'oluganda ali bubi, oba butategeera, kubanga olina ky'osudde, oli akulinaku haqqi emu. Nze ne bw'onansanga mu kkubo haqqi gye kulinako emu, nze ndi musiraamu naawe oli musiraamu, naye oli akulinako haqqi bbiri, musiraamu ate muganda wo mukwatagana mu musaayi. Gwe n'okola ate ekisembayo okuba ekinyomwesi kya wansi. N'olwekyo mu mbeera efaananako bwetyo, ezo huquuqu okubanga tuzipreservinga binaa wa abnaa'u sabiil, ne tulyoka tugenda ate ku bantu ab'omu kkubo basigadde. Buli yenna yeetaaga okumuyamba mu basiraamu nga tumaze ewaka, tumaze okuba nga tukavalingawo mu mbeera yonna efaananako bwetyo. Ne mu mbeera efaananako bwetyo, n'olwekyo fataraa huquuqahum wa tuqaddim lahum al-awna wal musaa'ada, n'obeera nga bw'otyo okupreservinga rights z'abantu abo, n'obeera ng'obayamba buli kyonna we kiba kyetaagisizza. N'olimu okugjawo n'ojjawo effutwa, n'ojjawo oboolyawo obukyayi, n'ojjawo oboolyawo akabi konna k'olina eri ow'oluganda, nga bw'aba ali mu kizibu you can stand, oyimirirawo noga nti ebisigadde katubirike guno musaayi ate luganda lwa busiraamu. Ebisigadde n'obyerabira. Musajja yajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam naga nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inna li qaraba, nina abooluganda, asiluhum wa yaqta'unani, ngezaako okulaba nti nkwatagana nabo mbayunga naye benneyawulako, nengezaako okusembera ne bankanyuga eri, oba mbeera mwendi, oba mbeera oba nze ndi, olwakuba nti oba oliawo nze ndi weewalala bo beewalala. Wahakadha, ebyo nabijjawo bibuuzo bingi ebijjawo. N'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaga nti in kunta kama qulta, bw'obanga ebigambo ebyo byoyogedde bwe bityo bibiri, fakaannama tasaffahumul malla, obanga akutte olunyata oba evvu eryokya n'oli bakanyuga mu kamwa,
buli babikola bo bayongera kusereba gwenga Allah kusubula madala lemera kwekyo genda maaso kubanga okikola sinsonga boluganda boyinimu si basiramu abo oluganda bolimu basiramu sigala ng'oyinga oluganda lwo ombeera yonna. You never know, bayinza okubanga abatali basiramu bolabanga ababi enkya bujja kukyenkya Allah abasiramule anyadik ku lw'obugumiikiriza abo ne ku lw'okubakoowolaako ne ku lw'enneeyisa gy'oweeyisa okuba nti obusiraamu jaalaka mutadayyinan obusiraamu bwakushepinga ne bukussa mu ddaala eddungi oba oli awo erigombesa abasigadde. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fatubu ila Allah fatta'i min adh-dhanbi kama la dhanba la astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الرحمن يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نبي صلى الله عليه وسلم bigambo bingi byajja tugamba eby'enjawulo nga mu byo bitubaddeko olwaliiro eby'enjawulo atugamba nti omuntu yenna bw'abeera nga atidde Allah subhanahu wa ta'ala agoberezenga ekibi kyonna ky'aba akoze akole ekintu ekirungi alongoose. bwe kiba nga obadde olina embeera embi ebadde wakatiiwo n'abafamire olwaliiro girongoose ekibi ekyo ky'obadde okola kati kijjeewo nakulongoosa ozeewo enkwatagana. bwe magamba ate temukwatagana ebyokutakwagana biteeke wabbali zaawo enkwatagana enkolagana erina okuba nga ebweri. olwaliiro olw'abafamire bayitirivu oli asinkagana munne ne basinkagana nambu salaamu alaykum salaam oli n'atunula eri n'oli n'ayita eri oba no bw'alengera ono ng'ajjanga onaasalanga dda eri ebyo byonna bya butaliimu ku nsi. olwaliiro wooli enkya toliiwo nga bw'otaaliwo era kujja kukyenkya nga toliiwo wahakala. bwe kiba nga obadde tolina gw'oyamba olwaleero Allah bw'aba akuwadde obusobozi kwekyo kyolinako obusobozi kikole obeere ng'oyamba. embeera Allah ajja gikutereereza mpola. wa khaliqu nnaasa bi khuluqin hasana, abantu mukolagana nabo mu bizinesi esinga okuba ennungi. abooluganda ab'omulirwano ab'ekkubo n'abasigadde bonna generally enkolagana yaabwe tegeddwa okuba kutegeeza. Allah subhanahu wa ta'ala tumaliza n'obujulizi mu Qur'an ekitiibwa atugamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. amateeka gonna getukutteko olunaku olwaleero owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eziriita tandika nakutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yasalawo n'alagira n'atukakasaako nti ye yekka guteekeddwa okutya. oluvannyuma nazzaako abakadde mubarespectinge mubeere beetuwaze gye bali mubayambe mubasabire bwe banga Allah babudde mu nsi ne bwe banga balamu basabire faqul rabbi irhamhuma gamba nti ayi Allah nsaba obasaasire kama rabbayani saghira. ate nga nabo bwe bakikolanga nga nkyali muto ighfir lahuma ayi Allah nsaba basonyiwe ku ebyo bakulembeza ebibi oba bye bakulembeza balungamye. Allahumma ya rabbi ihdihima ayi Allah balungamye ayi Allahumma ya rabbi ighfir lahuma ayi Allah basonyiwe Allahumma ya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. basaasire Allah nga nange bwe bansaasira nga nkyali muto bikole. watadhallul indahuma beera mwetowaze buli wooba we bali. osanga abantu olwaliiro obuntu buyitiŋŋana ku mitimbagano oli yakutte nnyina n'amusabula embooko lwakumanyira mukazi we. Teso Sub-region yekyabadde yakutte nnyina n'amukakakilipu we kali n'amukuba embooko lwakuba nti nnyina yamanyidde mukazi we. twatuuka ku ddala
oli abba kitaawe ne baziwanyisiganya n'afunya ne kitaawe n'afunya nabba kitaawe n'amuleeta omusaayi ku mutwe kubanga aganya okumuwa emmaali oba aganya okukkiriza ebyobugagga kubanga abikozesa. Lwaki togenda n'okola ebibyo? Kitaawe yagamba nti bwenkola nakukolera bwe makuzadde. Olula n'agamba nti ndaba gwe wanzaala, ye talina yamuzaala. Gwe sooka okubyemu akaseera olwaliwo kitaawo akyapa enkoye yamuzaala nti yabamulabirira. Olwaleero omulembe gugenda gwonooneka lwa nsonga kuba nti abantu amagezi gagenda gafuuka okuba nti tebakyalina magezi, balina bisasiro. Kuba bye bakola n'ensolo tebikola, bye bakola n'ensolo tebikola. Abalunda ebisolo mulunde ku bisolo mutegere enneeyisa gye yebisaamu. Ensolo etambula n'abaana baayo the moment kaseezaala eri gyebadde naye girabanga mulabe, era ne bwesembera ewali obwana buno egitomera. Mulonda ku mbuzi olabe bino nyini bituwa naye olaba omuntu akola ate ekisembayo okuba ekyobusiru. Oli azadde n'abaana, oli Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ategeera amukadde wamukuzizza azadde n'abaana naabanga akyadipendingira ku bakadde. Nti abakadde bange mwe mwanzala ne munteekawo ne bagamba nti ogenda ozaale n'abalala. Ensi eteekeddwa okutereera nga ffe ffennyini ffe twetereeza. Ebyo byonna tulina okubitereeza tumanye obusiraamu kye butugamba. Mukadde wagenda kuganyulwamu ddi ng'olwaleero omufudde oluseke. Byonna tulina bitubuulira. Kyavaga Allah subhanahu wa ta'ala wa ati dhal qurba haqqahu, ab'eŋŋanda zammwe mubawe rayisi zaabwe. Wa ati dhal qurba haqqahu, owooluganda muwe rayiti ye. Wal miskina, n'abeetaavu abatalina kye balina. Al fuqara, abaavu. Al masakin, abo balina kye balina nga tebakabamala naye nga bwe Allah akuwadde akusitudde. Naye mwagala bamukujja bafukaamirira, oliga nti gundi watazze wange kunsabayo 2,000 wa mitwalo 10 kapito sijja tola muwa. Ekyo kya butaliimu. Emmaali ya Allah yagikwazise. Enkya bujja kutenkya nga teriiwo, ujja kutenkya nga ovudde mu nsi. Ate abamu ne mbawa ne mbalangira n'oyoza n'oyanika mu ttaka. Omusadde akidde muganda wo kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti khairukum ila ahlihi, abasinga obulungi yo yasinga obulungi eri abantu be. Si nsonga basiraamu basi basiraamu, abasinga obulungi mummwe yo yasinga obulungi eri abantu be, oba bakyala bo, baana bo, bantu ba famire yo. Noleka owa famire nga abonaabona n'ogamba nti ogenze kuyamba oli owakufubo bwe tukula tuga tolina magezi tolina, era nabakulaga nti awo talina magezi. Muganda wafanna bw'ati ate oyamba oli owawali. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam obusiraamu oluvannyuma lw'okubuleeta, Umar bin Khattab y'omu ku basajja abayimirirawo nga balwanyisa obusiraamu obutasaasaana, era baali bamutya kubanga kaana min abtaali al-arab, yali musajja muzira mu basajja abazira b'Abarabu abaayo. Ne Hamza ne Allah subhanahu wa ta'ala yagera Sa'd ibn Abi Waqqas naye yali tannasiramuka. By then Umar bin Khattab alayira agamba nti bwe nalaba yenna nga yegase ku Muhammad omutoke genda kuteeka wali kuba yetasaaga sawa'un qabla al-islam wa ba'da al-islam, si nsonga luvannyuma na lubereberye wa busiraamu. Naye bamusanga Sa'd amugamba nti owange ti oyogera ki Umaru nga ne kannyoko kaasiramuse. N'apondooka n'agamba owange naye asiramuse, kitegeeza sikyalina mulala guyinza kuba ku nsologoto. Era yabirekerawo n'asooka alumba wa gye baali okukakasa ddala oba manyi n'asiramuse, n'asangira ddala butuufu ng'asiramuse. Awo wenyini Allah naye yesiramulira oluvannyuma lw'okumusomera surati Shams n'asiramuka, era n'abivaako n'abyesonyiwa. Kakati gwe olwaleero akyali mu nsi naawe osaanye okubanga weetereeza mu byonna by'okola, kubanga ebintu bingi ensi eno bannange tulyaka mbaga tulyako makoola twekiyita mu lujja. Naye obulamu bwe tugenda okusinkana bwe tulina okukolerera obwana ku duniya bwe bulamu bwa akhira, daarul qaraar, bwe tugenda okuwangalyamu obuya n'obuya by'emyaka tutamanyi. Myaka 12 bagamba omuntu yakamala olunaku lumu 12 olunaku lumu lukalukka lumu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bukyafa tannaweza lunaku lumu na kitundu terunawera, akubira kuweza lunaku lumu na kitundu bukyafa. Kakati kuwa kazika bameka bajjajjaabo bw'owala bako ne bw'otalabako ne bw'owulira n'obw'owulira olaba nti baludde ebbanga ddene nga ne lunaku tebannaluwera ne kota lunaku terunawera. Ala sallu ala nabiyyi Mustafa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ibadallah, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahida صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رزقك وأبواب رحمتك. اللهم ربنا افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رزقك وأبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا احفظ أموالنا وأولادنا وذريتنا كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر ولا تعسر علينا، اللهم ربنا يسر ولا تعسر علينا واغننا من فضلك عمن سواك بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افتح لنا أبواب فضلك، اللهم ربنا افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رزقك الحلال. اللهم ربنا افتح لنا أبواب رزق الحلال واغلق لنا أبواب الرزق الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل بلد من بلاد المسلمين، وارفعنا وارفع كل بلد من بلاد المسلمين بإذنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وهذا الطول والإنعام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروا الله ولا تكفرون وادعوه يستجب لكم وأقيموا الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.